take the oath of a councillor and thereafter take the oath of allegiance. I, Tamale Matthias, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic as by law established. So help me God. Congratulations upon the oath of a councillor. Now you will proceed and take the oath of allegiance. I, Tamale Matthias, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, defend the Constitution of Uganda. So help me God. Congratulations, Honorable Tamale. Next honorable member. Aha, ndine kansala Tamale ow'Essenyanga amaze okulayira enjagala tunyumyemu naye kamu bubiri ku nsonga eriwo olunaku luno olwaleero ate otegeere ekigenze mu maaso olwaleero. Ssebo sooka obalamuseeko. Mbalamusizza mwenna abantu b'Essenyange okusingira ddala awamu n'abantu abalala mwenna abazze ku mukolo guno. Olwaleero olwokubiri nga 19 May mubadde mulayira. Sooka ojjukize waliyo ali eyo nga tamanyi kifo ky'oliko. Nze nalondebwa okubeera kansala w'omuluka gw'Essenyange era abantu banteekamu obwensige ne bampa obululu bwali bungi nnyo era olwaleero ne tutuuka ku butikkiro bw'ensonga. Oli wa kibiina ki? Najja ndi independent sajja na kibiina kyonna naye wakati mu kusiikaŋŋana ebitogi ebyali mu byobufuzi nga sina na kaadi nasobola okubamegga n'empangula abantu baali bana. Abaali balina ebibiina Ssenyange nga ya NRM nnyo gw'olowooza nsonga ki nga emu bbiri z'oyinza okukoonako ezaakusobozesa okuwangulira akalulu kano waggulu ate ng'oba oli awo n'okuba ne incumbent eyaliyo n'abalaba candidate kuba baali b'amaanyi okukusinga? Ekyamazima tebanteekako nnyo mulamwa ne be navuganya nabo tebakifaako nti nonyiza okubawangula naye ekyanyamba nnyo okuwangula nabeera nnyo mu bantu ate nga ndi muntu w'abantu kyekikulu nensobola okubamegga nemmegga ne incumbent kuba yali yabuzeebuze nga takyabeeramu bulungi mu kitundu we nafunira nange omukisa ng'ate ab'NRM bo nabo tebabiriiko kale omukisa nengwefunira bwe ntyo. Essebo olwaleero mumaze okulayira kati enkya muba muyingira kanso? Olwaleero tumaze okulayira olwaleero lwennyini kanso etandika lunaku lwaleero kyenjagala okutegeeza tumaze okulayira tugenda tutandika kukolera bantu nga tuvudde mu kweyawulayawulamu olw'ebibiina by'ebyobufuzi. Ebibiina by'ebyobufuzi bisigala wabweru wa kanso ne muyingira munda ne mugenda ne mukola era ne muteeseza abantu bammwe okulaba nga mulina kye muyinza okugattako ku bitundu ebiba byalonze kuba ekyamazima ebitundu byaffe byatulonze nga bitulinamu essuubi ddene. Oluzungu ng'oyogedde lungi nnyo abantu batidde baga ono kansala wa PhD wa masters. Ekyamazima oluzungu ddo tusobola okulwogera kyenyiza okugamba kuba toyinza kuba nga weesimbyewo ng'oli kansala ogenda kukiikira abantu naye nga n'oluzungu lwabitege kitegeeza kyoba ononye oba tokitegeera era oba togenda kugasa kitundu kyo. Akagambo akasembayo oba obubaka eri bannassenyange nga kansala waabwe omujja? Ab'Essenyange njagala okubategeeza era njagala okubasuubiza nti tugenda kukola kyonna ekiba kisobose. Ekyamazima tugenda kunoonya engeri yonna gye tuyinza okukolamu okulaba ng'ekitundu kyaffe kibaako n'ebintu bye kifuna. Nze mu buweereza bwange ngenda kufokasinga nnyo ku bya bulimi era ngenda kufuba nnyo okulaba nga abantu b'Essenyange tunoonya emmwanyi ebigimusa tulabe nga abantu baffe kuba
benchikira abantu besenyanga abasinga balimi kakati ekikulu ekyo kubafunira ku mmwanyi ne basimba muddeeyo ne bafunamu kye basobola okugulira Magala Eddiba mpozi n'ekirala n'ebyobwenjigiriza ngenda bisimbako nyessira naye nga neyanziza nnyo abantu besenyange mwebale kundaba mu mulamwa ne munnonda okubeera kansala wammwe ekyamazima twayingidde mu kanso naye nze omu ku bakansala abasingamu obuto mu kanso yesebo naye nsaba Katonda ankwatireko nja kuyigiranga ku basiniya bange baminisita Kisitu gye bali tubadde tukolagana bulungi n'abalala besobola okwebuuzaako ababadde mu kanso.